Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bw'ati bw'atuuse mu bitundu eby'e Masaka okugezaako okuzzaako akakiiko omukulu Mathias Mpuga Nsamba ke yayiye olunaku olw'ejjo ng'agamba nti bano tebaagaliza National Platform kutambula. Naye mawulire agava mu nkuubo bagamba nti Mathias Mpuga Nsamba ono yali mu kukola emivuyo gyonna egiri mu bitundu eby'e Masaka era nga Mathias Mpuga Nsamba kino nno alina kitunamu bunnambiro kubanga struggle y'Abannayuganda gy'ali mu kuzannyirako yafiirwamu abaana Bannayuganda, abaana bangi beewaayo, abaana bangi beerekereza. Abaana bangi beerekereza okulaba nga tuvaayo ne tukozesa eddoboozi limu okununula eggwanga lino. So bwe tulaba omuntu yenna ng'alina gy'ayagala okutambuza okukyamya struggle yaffe, bambi kituwa ennyiike, kitumalamu amaanyi, kituleetera ebibuuzo bingi n'okwebuuza okw'enjawulo ne tugamba ate abandibadde abakwataganira wamu tebe nti Uganda yaffe etambula ate ki ekituuse? Baganda bange, mikwano gyange. We are the National Platform. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi akola ekisoboka kyonna okulaba nga tutambulira wamu era nga tutwala eggwanga lino mu maaso. Tulina okukkiriza nga tusaba nti Pulezidenti waffe, the President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi agezezzaako nnyo okutulaga ekituufu. Woowo abantu abamu batufudde nti batudisappointinze, abantu abamu bakoze bye baagala, abantu abamu bakoze bye bawulira ebibasanyusa. Naye tulina obuvumu nti one day one time bino byonna bye bakola birifuuka lufumo mu ggwanga lyaffe era tulina okusuubira nti Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nga bwe yeesobolayo tutambuze struggle eno, ffe abamu tuli bamativu era tusiima ebikola by'ali mu kukola ku lwa Uganda yaffe eno okusigala ng'etambula. Era tulina okukkiriza nti one day one time Mukama ng'ali naffe tujja kufuna Uganda ennungi gye tuneeyagaliramu, enaatukulembera ate enaawa struggle yaffe eno ekitiibwa. Era tulina okukkiriza nti ffe nga Bannayuganda nga tukwataganidde wamu era nga tutambulidde wamu, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi His Excellency ng'atukulembeddemu nga Pulezidenti waffe, tulina okusuubira nti tujja kufuna Uganda enaavaamu ebirungi oba enaawa ebibala eggwanga lyaffe Uganda, tutambule bulungi ate nga tutambulira wamu nga Bannayuganda. Era tulina okusuubira nti Uganda eno ejja kununulwa era tulina okukkiriza nti His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nga bwe yeeyekeza ne yeesobolayo okulaba nga tutereeza eggwanga lino, tulina okukkiriza nti buli kimu kijja kuba nga bwe twakibala era eggwanga lyaffe lijja kufuna ekyekituufu kye lirina okufuna. Weewaawo bo abaagala okulemesa we bali bangi nnyo, baagala okukola bye baagala okukola, naffe tuli bagumu, tulina amaanyi ate tukyaliwo, tukyatambula era tumanye nti Uganda eno one day one time ejja kusoma mu bitabo bya Bannayuganda abeewaayo okununula eggwanga lyaffe. Era tumanyi bulungi nti Museveni ne bw'anaakola atya, Museveni ne bw'anaagezaako okusaanyaawo okutuggyako ekitiibwa kyaffe, okutumalamu amaanyi, okukola ebyo ebituswaza nga bwe twalabye omulamuzi omu we yakoze ebikolwa ebiswaza eggwanga. Ffe tulina okukkiriza nti tujja kufuna Uganda Bannayuganda mwe baneeyagalira era tujja kufuna ensi ennungi Bannayuganda gye banaawuliramu emirembe enaatugatta etutwale mu maaso tusobole okulaba nga tutereeza byonna ebisoboleddwa gavumenti ya Museveni. So tetwagala nnyo batumalamu maanyi, tetwagala nnyo batufuula nti tetusobola, ate tetwagala nnyo abo abatwerimbikamu kumbi tebali naffe wabula nti balina bye batunoonyaamu. Bannange twetaaga ggwanga Uganda. Byonna bye tukola ne bye tulwanirira tugezaako okuzza kifaananyi kyaffe nga Bannayuganda. So bwe mulaba omuntu yenna ng'ali eyo akola by'ayagala kutumalamu maanyi, kutiwuddiisa, bannange oyo aba mulabe waffe era aba mulabe wa struggle yaffe era aba tayagala
nkulaakulana era abatayagala Uganda etambule ng'egenda mu maaso. Naffe tulina obuvumu era tulina okukkiriza nti abo abalabe baffe Mukama ajja batulaga mpola mpola. Kati Mathazi Mpuga Nsamba ekintu kye yakoze okulaga nti yennaggwa n'ow'e Masaka, Mukama yatandise omutulaga wawaalaga era Mukama yatandise omutujjamu mpola mpola. Naye nga Kyagulanyi Ssentamu ekigambo kino yakyogera dda, tuli balabira ku bikolwa byabwe, so n'ebikolwa bye nabyo bitandise okweraga ate nga bikyagenda mu maaso n'okweraga. Ffe tulina essuubi nti tukulembeza Katonda mu lutabaalo luno era tulina okukkiriza nti Katonda eyatukulembeddemu. Ate era tulina okukkiriza nti tujja funa eggwanga eddungi lyetuneeyagaliramu nga Bannayuganda, erinaatuwa emirembe, erinaatambula naffe ebbanga lyonna. Inji nnyo kati ali eri azikozesa okugulagula ababoda, okugula abavubuka bajje batandika okukola ki, okutambuza agenda ze. Osegera Mpuga kyakola eri akubira Museveni ng'amuga nti wayi twongereyo ssente bweziti wano tutabulemu, wano weetaaga okutabulamu twetaagamu akajiiko. Nga bafuna be bawaayo kasente nga bajja bawaga beeyita BNUP. Osegera nga bajja tabula baagala kugezaako kukola wingi yakwawula yawula mu kibiina kibeeremu n'obukundi. Jukira buli we mubeeramu n'obukundi temulina kye mutambuza kisobola kukola. Onajja kwogera kino onaayogere kiri. Osegedde onajja kwogera kino omulala ayogere kiri. Muwunzike nga mwenna temukwataganye. Kati Mpuga ye pulaani zaabwe, ate eyo ye pulaani esinga Museveni gy'asinga okwagala. Akimanyi tasobola kutudifeatinga nga tuli wamu. Kati atwawudde atya? Bannaaye bw'obeeranga awo ng'olina amagezi, sooka otuule bw'oti olowooze ogambe mulabe wange ayinza kunkuba atya. Okirowoozeemu nti mulabe wange wano ssaawa zino bw'akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati aba asobola okukola ky'okunnafuyaamu. Bw'omanya awasobola okunafuya teekawo nnyo eriiso. Y'ensonga lwaki ffe tetulinda. Wenkulaba ng'otagalamu nga nkukangamu, nsooka kukangamu. Wenkulaba ng'olinga atagala nga nkukangamu, nsooka n'enkubayo akayinja naye ndaba. Bw'otatereera ng'olwo tukubalula. Osegera w'omanya awali obunafu awasobola Museveni wasobola oyita teekawo nnyo eriiso Joji. Museveni asobola yita atya people power okuginafuya, kusindika bantu kweyita ba people power bajje befuula abavuma Museveni. Naye we tutuuka akaseera ndi tukwate ddyo nga bano bagamba tukwate kkono, awo tuba tutandise onnafuwa. Obunafu bwaffe buba buzze nga tetuli kimu ku kye tuba tusazeewo. Osegera okategedde bw'otuulanga ewaka eyo omanyi mwe temwagala kulowooza, mwagala kuwulira gundi yayogedde atya. Tuula ewaka ogambe fanga aba people power Museveni ayinza tunafuya atya, kubanga people power kye kizimbe ekitalina mumwa. Museveni ayinza tunafuya atya ng'olowooza ewakaawo mu bwongo obwo nti Museveni wasindika bano simanyi bino ebiwala, simanyi generation, simanyi byani tebiina kye bisobola kutujjako, byerabisa bwerabisa. Owulira nti ye nti kati atya bw'asobola okutunafuyiza. Ke kaseera bw'aleeta abantu nga bo boogera bintu bya nkyukakyuka nga toli musanga nga tabyogedde, nga buli olimuwulira ayogera ku nkyukakyuka. Naye nga bwe mutuuka mu solution ayimirira wali mu koona n'agamba eno ye watuufu, nga nammwe mugamba eno ye watuufu.
nga mutandika kuwakana eno yeno bachita divide and rule. Atu dividing atya. Kati mwabakyawulira mbu gundi ayogera ku bintu by'enkyukakyuka n'otakozesa nnyo bwongo obwo ogenda kukagwamu. Ye mwababeera disappointed, nze sibeera disappointed. Nze omuntu bigenda okugira bweti nga nateekayo daggadi. Nkubuulira bw'otuula eyo ewaka soka weebuuze Museveni asobola kutukola ki okutunafuya, asobola kukola ki? Bw'oba tokyebuuzizza ekyo lekera okayana n'abantu ku media wano. Nkubuulira bagenda kukubuuza, bagenda kukuvuga nga mbuzi gye baagala gye bakutwala. Ofollowinga ono bw'onyiiga, ofollowinga oli bw'onyiiga, ofollowinga ono gwowe essuubi lyo bw'onyiiga. Abamu bambi bateekamu ne kasente kaabwe ate bw'onyiiga. Bannaye ekintu kino senga mukitegeera mmwe temwalikayanye n'abantu. Tetwali badde na mulimu munene wano ku media. Ebintu ebimu tetwali byogedde nako. Omusajja n'agamba bw'olaba nkutta omuntu mu ngalo tekimufuula mutuufu. Ebyo bigambo bya Kyagulanyi. Bw'olaba gwe nkutte mu ngalo tekimufuula mutuufu. Mugenda kubalabira ku bikolwa byabwe. Era n'osigala ng'ogamba oli abeera ne Kyagulanyi kati bw'omukuba obanga agamba mu Kyagulanyi yakola nsobi ng'ate Kyagulanyi yennyini yagambye nti ne gw'olaba nkutte mu ngalo. Muwuliriza mmwe oba temuwulira? Mulinda Kiseka yayogedde nga mutwala. Kiseka waba yakulimbye nga byonna obitwala. Muwulira Kiseka Kiseka yagamba nga omusajja gambye ne gw'olaba nkutte mu ngalo tekimufuula mutuufu. Never be loyal to anybody. Never be loyal to any political party. Ng'akikugamba alina n'ekibiina kye. Beera loyal eri amazima. Kikyabagezaako kugamba. Naye aba alina kyalabye mu kibiina kye. Ne bamubuuza eri ku CNN nti owaaye abayisa bbiru n'agamba bammemba bu parliament bange abamu bakolera Museveni. Yayogera ku baani? Lwaki tabaatula? Nti bw'abaatula abanga abawadde ensonga ekola ki gye baneekwasizaako ate ng'oliye kabaka yakuwa ekiso ne weebaaga yakulekerako simayiro. Akasajja kamanyi bwe balwana bannange n'enjiga akasajja ako bwe kalwana akuteekerako simayiro n'akuwahaaga mu ssanyu n'akuwaana n'akulekaawo. Katonda nanyamba n'enjiga omusajja oyo engeri gy'alwanamu entalo oyo omusajja. Waaveeyo najja n'abagamba nti bannaye bannayuganda ababakulembeze bammwe mmwe mwabalonda mmwe mubalinako obuyinza mubalabire ku bikolwa byabwe. Kati gw'olabye ebifu owolereza ensonga lwaki owolereza mbu kubanga Kyagulanyi yamulonze. Kyagulanyi teyaggambyeko nti buli gwe nnonda gwe muba mwesiga. Nedda tannakigambako. Akugambye abakulembeze bammwe mubalabire ku bikolwa byabwe. Osegedde mubalabire ku bikolwa byabwe. Nze nayogera ku Mpuga oyo ne mwogerako nga bannumba nga bankuba left right and center. Naye nze nga mukuba nze ate bwe mba nkuba mukulu mmwe bukawa wate mumbuulira mwene we mukuba. Nze we mba nkuba oli kabejja bwammwe asi nze we mba nkuba oli tombuulira bano batume bano mbanga atabalaba. Nze nyogera kukuba oli kati Mpuga mpise. Osegedde tubadde eno nga twebase nenzo wulira Mpuga buli wamu ayonoonyeewo ninga tugenda yola tugenda komadi bamusangula ayonoona Mpuga gwoto yita. Osegedde gwoto yita. Okiwulidde gwe watuyise. Osegedde tetugenda kubeera awo tutuule ng'oyonoona bintu mbu tukubeera awo mbu tukuwolereze mbu tukuwa ebitiibwa olw'okuba obiyina olw'okuba oli member of parliament bakuwa n'obukulu mu kibiina. Omusajja oli mugezi. Never be loyal to anybody. Never be loyal to any political party kubanga yakimanyi nti omuntu ajja kujja ayogera ebyenkyukakyuka bingi nnyo.
omwagale nnyo akole amanyanga owolereze naye wobeera loyo eri amazima omuntu newe oba obadde omugoberera emyaka 10 lwakozeemu mistake ogenda giraba nze waliwo wano bakomuledi bangi najja nakwasamira Kisekka lwaki wayogedde ku gundi boyi nze nkiikirira mutwe gwange Segedde abantu abamu twogera nabo n'okusinga mmwe mwogera nabo Segedde okategedde nze ngenda okuvaayo eno ku media mba nsoose mu inbox bwe ndaba tekigira nga tukangamu eno nga muchachuka nze mba sifuddeyo nchachuka gye mugenda chachukamu kubanga nze nkiikirira mutwe gwange sikiikirira gugwo Segedde namwe abali mu bino nga mwe muliwo okuwolereza gundi akoze ensobi bw'ate abadde alwana nnyo ebbanga ddene Museveni avuddeko kati olwo abafudde bino ebintu birimu omuzannyo temumanyina bintu bye muwolereza osegeera ogenda owulira ng'oli akwasamira ate gwe bumalu waliwo yajja mu inbox yange koyogedde kwoyo nkuggyeko folo neŋŋamba lengere n'embuzi n'akabulokinga abantu 2 ku TikTok emitwalo egyo nina n'ababulokinzi bo baliwo mulimu gwabwe ku bulokinga gwowoza nkuggyeko folo noga alengere n'embuzi nkuggyeko folo yange omuntu n'osooka omubuuza ensonga gye njogerako nkyamu ntuufu bw'ati ate oli nenziramu nenkubuuza ekibuuzo bye njogera bikyamu oba bituufu anti ate oli gwe nga nkuggyemu enta nze nkwekubira ekibulooka tombuulira Segedde okategedde tuyina okutereera ate ffenna tuyina okubaako ne kye tutya tetulina kubeera unstoppable nze nange njagala nnyo n'embeera awo nga n'oli eyeeyita ow'amaanyi waliwo byatya then awo tajja kusobya n'abo bamemba of parliament we bamanya nti owaayi abantu bano we tubanyiiza ne tutabakolera kino bajja tukola bwe bati we bajja okukola obutuufu ne gavumenti yennyini erina okuba nga erina kyetya nti amateeka gano bwe nabba gajja kunkwata yensonga lwaki gavumenti yonna etatya mateeka tesobola kukola bulungi wadde kebeere ennungi etya nkubuulira gavumenti yonna nga teyina nga bali eri bali mu gavumenti tebatya mateeka yasalawo nga bwayagadde talibeera mulungi muyina okukola eggwanga lyammwe nga amateeka g'amaanyi nnyo okusinga ki buli omu alina okubaako nekyatya nkubuulira nti Kisekka agambe nti owaayi nawakula nnyo entalo nalumba gundi ne gundi wenkolera ensobi bwe nti bali bajja kunkuba kijja kumpaliriza okubeera mu layini obutava mu layini okategedde naye gwe buli wobeeraawo ng'olowooza ndi unstoppable nze kamenyo oluusi obwongo bwo buyinza okuvuga nga malala ge gakuvuze nga toli mukyamu nti oba toli wa struggle amalala ne gakuvuga okakanoyonoonyi osegedde naye bw'obeerako kiri yensonga lwaki n'abo Museveni balonda abajja abatwasamira tubakubirawo oli n'agamba oyo mumuve nako bw'omuvaako n'abalala nga bamera olina omukubirawo bali batye osegedde okategedde buli wolingiza buli anajja buli walingizaayo n'alaba abaasookayo nga abaasookayo baani nga bajuliana bali eri bafeesa n'alingizayo nga ba Edikenzo bafeesa baani agayenze temunteeka eyo nze munzijeeyo eyo osegedde naye buli we wajja abantu ne bajja ne baasama Kyagulanyi yakoze bw'ati ne mumuleka nga n'abalala bajja ekivaamu nga bawera gogaba abasiru batono abasiru bangi ate Museveni gwe tulwanyisa alina influence ne money osegedde omuntu alina ffe tulina power lwakuba tetukimanyi naye gwe tulwanyisa alina influence ne money ozimanyi kyezikola olaba zitisa muntu kitaawe n'amukwata n'amutta oli natta maama we sente mumanya amakulu ga sente mmwe kati oli gwe tulwanyisa alina money kikyagenda okukola asobola okujja n'atuyingiramu n'atuma abasiru muffe eva abasiru tebagenda kuggwayo mu buli famire mulimu abasiru
nga bo ne mu nkiiko z'ekika tebateesa babeera eri mu kukima amazzi bebawaatisa enku bebakyaba enku bebakola biki ng'eno abalala bateesa naye nga nabo bafamire osegedde oba mukitegeera buli omu alina okubaako nekyatya buli wobeeraawo ng'owooza nze neotandika okweraba nga kamenyo notandika okweraba nga gwe watuyise osegedde tetugenda kubeeraawo tutuule ng'oyonoona bintu mbutukubeeraawo mbutukuwolereze mbutukuwa ebitiibwa olw'okuba obiyina olw'okuba oli member of parliament bakuwa n'obukulu mu kibiina omusajja oli mugezi never be loyal to anybody never be loyal to any political party kubanga yakimanyi nti omuntu ajja kujja ayogera ebyenkyukakyuka bingi nnyo omwagale nnyo akole amanyanga owolereze naye wobeera loyo eri amazima omuntu newe oba obadde omugoberera emyaka 10 lwakozeemu mistake ogenda giraba nze waliwo wano bakomuledi bangi najja nakwasamira kisekka lwaki wayogedde ku gundi boyi nze nkiikirira mutwe gwange osegedde abantu abamu twogera nabo n'okusinga mmwe mwogera nabo osegedde okategedde nze ngenda okuvaayo eno ku media mba nsoose mu inbox bwe ndaba tekigira nga tukangamu eno nga mukyakyuka nze mba sifuddeeyo nkyakyuka gye mugenda kyakyukamu kubanga nze nkiikirira mutwe gwange sikiikirira gugwo osegedde namwe abali mu bino nga mwe muliwo okuwolereza gundi akoze ensobi bw'ate abadde alwanira nnyo abadde alwana nnyo ebbanga ddene Museveni avuddeko kati olwo abafudde bino ebintu birimu omuzannyo temumanyina bintu bye muwolereza osegeera ogenda owulira ng'oli akwasamira ate gwe bumalu waliwo eyajja mu inbox yange koyogedde kwoyo nkuggyeko folo neŋŋamba lengere n'embuzi n'akabulookinga abantu 2,000 ku TikTok emitwalo egyo nina n'ababulookinzi bo baliwo mulimu gwabwe ku bulookinga gwowoza nkuggyeko folo noga alengere n'embuzi nkuggyeko folo yange omuntu n'osooka omubuuza ensonga gye njogerako nkyamu ntuufu bw'ati ate oli nenziramu ne nkubuuza ekibuuzo bye njogera bikyamu oba bituufu anti ate oli gwe nga nkuggyemu enta nze nkwekubira ekibulooka tombuulira osegedde okategedde tuyina okutereera ate ffenna tuyina okubaako ne kyetutya tetulina kubeera unstoppable nze nange njagala nnyo n'embeeraawo nga n'oli eyeeyita ow'amaanyi waliwo byatya then awo tajja kusobya n'abo bamemba of parliament we bamanya nti owaayi abantu bano we tubanyiiza ne tutabakolera kino bajja tukola bwe bati we bajja okukola obutuufu ne gavumenti yennyini erina okuba ng'erina kyetya nti amateeka gano bwe nabba gajja kunkwata y'ensonga lwaki gavumenti yonna etatya mateeka tesobola kukola bulungi wadde kebeere ennungi etya nkubuulira gavumenti yonna nga teyina nga bali eri bali mu gavumenti tebatya mateeka yasalawo nga bwayagadde talibeera mulungi mulina okukola eggwanga lyammwe ng'amateeka g'amaanyi nnyo okusinga ki buli omu alina okubaako nekyatya nkubuulira nti kisekka agambe nti owaayi nawakula nnyo entalo nalumba gundi ne gundi wenkolera ensobi bwe nti bali bajja kunkuba kijja kumpaliriza okubeera mu layini obutava mu layini okategedde naye gwe buli wobeeraawo ng'olowooza ndi unstoppable nze kamenyo oluusi obwongo bwo buyinza okuvuga nga malala ge gakuvuze nga toli mukyamu nti oba toli wa struggle amalala ne gakuvuga okakano oyonoonye osegedde naye bw'obeerako kiri yensonga lwaki n'abo Museveni balonda abajja abatwasamira tubakubirawo oli n'agamba oyo mumuve nako bw'omuvaako n'abalala nga bamera olina omukubirawo bali batye osegedde okategedde buli wolingiza buli anajja buli walingizaayo n'alaba abaasookayo nga abaasookayo baani nga bajuliana bali eri bafeesa
lingizayo nga ba Eddie Kenzo bafeesa baani agayenze temonteekeeyo nze monzijeeyo osegedde naye buli we wajja abantu ne bajja ne basama Kyagulanyi yakoze bwati ne mumuleka nga n'abalala bajja ekivaamu nga bawera gwoga abasiru batono abasiru bangi ate Museveni gwe tulwanyisa alina influence ne money osegedde omuntu alina ffe tulina power lwakuba tetukimanyi naye gwe tulwanyisa alina influence ne money ozimanyi kyezikola olaba zitiisa muntu kitaawe n'amukwata n'amutta oli natta maama we sente mumanyi amakulu ga sente mmwe kati oli gwe tulwanyisa alina money kikyagenda okukola asobola okujja n'atuyingiramu n'atuma abasiru muffe eva abasiru tebagenda kuggwayo mu buli famire mulimu abasiru nga bo ne mu nkiiko z'ekika tebateesa babeera eri mu kukima amazzi bebawaatisa enku bebakyabe enku bebakola biki ng'eno abalala bateesa naye nga nabo bafamire osegedde oba mukitegeera buli omu alina okubaako nekyatya buli wobeeraawo ng'owooza nze neotandika okweraba nga kamenyo notandika okweraba nga gwe ali untouchable obunzika amalala ne gakuvuga ne gakozesa ensobi ng'egenda kugatta ku Museveni nga naawe tomanyi kyova olaba ffe tubanguyira netiwaaka ezzeemu ebikoze katugiyiiye eteredde kati eteredde eteredde gwe munnayuganda nkubuulira kino yegwe olina power yegwe osegedde omusajja gwe tulwanyisa alina money influence osegedde okategedde senga omanya power yo ffe kitubeeza ku media wano n'ekibeeza ku Kyagulanyi gwe kuzuula power yo maanyigo gye gali bw'omala okuzuula amaanyigo Museveni ne wiiki tayinza kusula naye obuzibu tomanyi maanyigo kyova olaba omusajja afuba nnyo oyawule okutwawula yawula tubeere divided osegera kubanga akimanyi buli we tubeera ekimu bwe tuti tubeera untouchable osegera nkugambye ffe tulina okuba nga tutya amateeka tutya poliisi osegera nti bw'onobba munno poliisi ejja kukwata ne poliisi erina okuba nga etya nti bw'etakeepinga law and order waliwo wagivunaana n'oyo avunaana poliisi alina okuba nga alina kyati Mathias Mpuga nsamba mukama waffe tukusaba weetunulemu okimanyi nti eno struggle erimu bannayuganda era bannayuganda bagitunuuliddemu nnyo okulabanga buli kimu kigenda mu maaso okuba nga kitereevu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected president of Uganda, ye president waffe nga bannayuganda tukusaba mukama waffe the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine weetunulemu tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe eggwanga lino Uganda ggwanga lya bannayuganda lino struggle efiiriddemu bannayuganda bangi nnyo era bannayuganda bangi nnyo baweddemu amaanyi bannayuganda bangi nnyo bawulira nga bali disappointed olwammwe abakulembeze abeetunuulira nti mmwe mwagala byammwe bye babiyitawo era mutunuulidde mmwe mwetunuddeko nga mmwe mwekka wabula bo bannayuganda temubatunuddeeko bannange mumanye nti Uganda eno ya bannayuganda era bannayuganda bangi nnyo baluzinze ebyabwe mu struggle eno so bwe mba mukola bye mukola mukama waffe Mathias Mpuga nsamba mujjukire twerowoozemu tutereze eggwanga lino tumanyi bulungi nti eno Uganda ya bannayuganda era tujja kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tununula eggwanga lyaffe tweyanza nnyo muganda waffe Omar Kiseka n'okusomesa okwo kw'osomesezza bannange tutambule bwe tuti tutambulire wano bwe tuti nga tusomesa abantu bategeere omulabi waffe aliwa abantu bapointinga ewali omulabi era tusuubira nti omulabi oyo naye ajja kwetunula mu tweyanza nnyo Omar Kiseka.